kukwata abaana bali innocent kubanga oyagala okulaga amaanyi. What an absurdity. Mmwe muyina okutegeera nti ekizibu kya Full Figure essaawa eno abadde alina image ya Scarecrow gye yateekawo nti ye asobola okukola obutali bwenkanya abalala ne watabaawo kimukolwako ate ye bwe bumukolwako n'ajjayo amaanyi n'alaga amaanyi. Image ya Scarecrow eyo public bully abadde agifunamu. Nze nkugambye katwawo wali zifayiro omulimu okugulako misango ku bantu akakano ina musasula amuvumya kugamba wamubbi ebyo agenze mabaala n'alwana n'abantu nti wamubbi nga bakugulako zifayiro bakutwala bakudetaining oyina kusasula. Kati essaawa eno mu mbeera eno eriwo abantu bali mu musekerera, abantu ba celebratinga, abantu basanyuka, yaswala n'aswaluka, ensi yamusunga agezaako okulaga amaanyi aleme kuyiika nnyo vivi kubanga kiri image kya Scarecrow kya public bully abadde akifunamu nnyo. Wana abadde asobola okunyigiriza abantu and she gets away with it. Babadde bamuyita ku mapoliisi n'agenda n'avuma buli gwayagala. Abadde ayingira ensonga z'ettaka oba omusango gwonna gwayagala mubadde mumulaba. Nga ye alonda mu sayidi gy'alippira nti awolereza n'agijjako ssente. Bali n'abanyigiriza nga bwayagala ne bwababa be batuufu. Kakati ku mulundi guno abaana abo be baakwata tebabakwata nti waliwo omusango gwe balina wabula ayagala alaga amaanyi. Bali babadde alippira nti bannamere baani nze nabagamba am represented by council. Sigenda kukkiriza Full Figure kunteeka mu kintu kyonna kye siriimu ng'ate ekyokukola nkimanyi. Era balooya bange bweddimu baali baabakagana nalyo mulimu bagutambuza bukwakku siinaamu nakutya kwonna. Kakati bambi naddira bano softer targets kati yayagadde abaana bano abakwate alaga amaanyi. Innocent Uganda nze olaga amaanyi ku bantu abali innocent. Bw'oba ogamba nti bakukubye genda okwate yakukubye. Abantu bano ababa innocent n'obagatta mu bintu nti oyagala okulaga amaanyi nabo we ojja kwongera bafunamu buzibu ogadda bizibu ku bizibu. Wagenda n'osiba Sefuko maama we najja okumwayimirira nakugamba naye mukazi gwe lwaki tewesonyiwa omwana wange n'omugamba ontaddeko threatening violence ontiisiza mukazi n'ogamba bw'otesonyiwa omwana wange n'ogamba ontiisiza maama wa Sefuko naye n'omukwata n'omukuba ekkomera. Omukyala yakugamba ye talina mmundu talina basirikale talina mannya ago gobeera okasuka genero gundi byakoze bitya nagamba ye bonna tabalina n'akugamba nti yajja kukaabira gy'akaabidde ekinaavaamu onaakiraba. Omukazi n'akugamba ebintu biri n'akugamba ojja kuwunya obulamu bwe bwonna ate ojja kunnyogoga. Ojja kuwunyira ensi eno ate ojja kunnyogoga omukazi bwe yagamba. Nyaba ekyabaawo kimanyi. Era ekigambo kuwunya bangi bakikuvuma kumpi buli akuvuma okuwunya. Buli gwe muyomba naye ekyo kyasookera ddala akuvuma kuwunya. Era amazima naawe ogamanyi. Osiiba mu bisweta mu bikibu kubeera weekapise buli kadde. Omukyala yakugamba bintu ebyo maama Sefuko. Tojja kuwunyira ensi eno. N'akugamba tojja kunnyogoga. Ye n'akuta n'osiba. Era Full Figure atya Sefuko obulamu bwe bwonna. Yakola buli kimu. Ekivundu kiwe ekiri. Naye nga yayagala kulaga Sefuko maanyi. Tinsobola okusiba n'ensiba ne maama wo. Simpoke. Wasiba n'osiba ne nnyina. Kakati wakutta abaana. Ate hotel. Buli omu gy'alaba nti si kyekifo gy'omala gagenda n'opiikinga omuntu no. Babadde bakola mulimu gwabwe. Zino Maylin Hotel si bwe buno bu hotel nyabo. Gye batwala Simpoke musajja wattu. Keys nga kyali ku NBS bakola story yo cut. Simpoke n'abatwala mu oh my God. In the dungeon gye wamutwalanga to sexually abuse him. Mbwa mutwala wa President Museveni mbwa muyimbire ennyimba z'obululu. Kasajja kattu kajja kakunoonya mbu simanyi ababbi simagwe w'abageto simanyi owabiki. N'omukwata. Naye ng'omuvubuka bw'abaana ratinga yagenda mu ekitongole ky'aba Agatha that NGO abo ba activists ng'atuuse ku kisenge abaana ratingira byayiseemu naye nga mu video zagamba n'okugendangako wamalanga mupakira mwenge mupakira njaga nga ku mutwe gwe nga mukalu tasobola ate ng'okuvaako era aba asesema busesema olwakiri Mama Sefuko kye yakukola nti ojja kuwunyira ensi eno ojja kunnyogoga naye n'ogenda kasajja kattu atofunye olubuto ate omwana bifuusa bya DNA mukakutte mukasibye ne maama waako ne musiba. Omuntu anyigiriza abantu olunaku lwakyasinza okweraliikirira lwe lunaku oba ekiseera omuntu alifuna obuvumu n'avaayo n'amuyimiriramu. People who oppress others ekintu ekyasinza obeeraliikiriza yoyo aliyimirirawo n'afuna obuvumu n'ayimirirawo ku lw'abalala not standing on the truth. Gende katwe ku police station Full Figure ina file eziri mu 10+. Nama ati fulungu. Nabo magamutumye. Naye ekikusesa teri musango gwaggulawo n'atateekamu nti baamubbi.
era abanga ayinga kati yatandika edduuka agulawo emisango nga girina kukakkanira mu kumusasula. Alina obunkenke bwatuddeko ku kubanga waliwo eyayimiriddewo n'agaana otiisibwa full figure ng'ogyeko guno gwe yakubiddwa gwatambudde ennyo si gwe gusoose azaakubwa. Awe Katabi yalwana n'omusirikale mu bbaala yavuma omusirikale n'amugirayo emmundu n'agimussa ku mutwe. Abantu ne beegayirira ne bamutaasa. Enkeera n'adduka n'aggula omusango ku musirikale nti bwe yamutaddeeko emmundu simanyi yamugge ne miliyoni 2. Abantu ne bamulabula ne bamugamba omuntu yakutereddeko emmundu mu bantu ajja kuno. Ebyo ne biggweera awo. Liri bodyguard wa Catherine Kusaasira bwe yamukuba empi ezaali ku kamera kubanga yazimukubira wa Namyale wali kamera wajati. Naye era yagamba nti wakati mu kumukuba empi ezo yamubbako miliyoni 3.5 n'essimu 2. Omuntu gwe baakuba empi n'agenda simanyi yali agenda ku mbaga wa. Agenda yenyulanyola ati ku mbaga kumbe bamaze omusabika empi. Akati na buno bu video bwe ndaba busaasaanye nga bamukuba tekikwewuunyisa nti bwe yagenze ku poliisi okuloopa. Bwe yaloope baagamba nti be baamukubye. Yagambye nti n'okumubba baamubbye. Bw'obanga omanyi nti mu kkooti olina omusango ogukututteyo ng'oyagala bagusale mu bwenkanya era obufune tokolanga ensobi erimba nti eyakukubye yakubbye oba eyakubbye n'okukuba yakukubye. Kubanga full figure agenda kuyingira mu kaguli agwe ku baana abasoma etteeka lyabwe ne linoga bajjamu meketa bumekesi naddala gadget. Technology doesn't lie. Bakubyeko esimu bw'olimba. Let me tell you something. Criminal law is a 99% concept. Tebirimu assumptions. Tebirimu shoulda, couldas. No. Either you're telling the truth, amazima nga gonna mazima, or you're lying nga bonna bulimba. Anyway, omuntu yenna bw'obanga omanyi nti olwana na mulimba tokoowa kwogera mazima. Nalabye bakutte story ne bakiteeka mawulire nti bakutte abaana ku Maylin Hotel ng'abaana abo babadde baddusa mwami Nsubuga Bawannamere mwafunye ka keyword Bawannamere. Let me tell you something. Receipts is easy. Twayingira Maylin Hotel njagala nnyo weetegereze. Twayingira Maylin Hotel on the 24th of August 2025. Ebyafuufiga nze okuwulira nti yakubiddwa nabiwulira wanga asatu wanga lumu something like that. Those are nabiwulira okubitegeeza ddala n'okulaba videos ezo. Mu Maylin nga twayingirayo dda kubanga ekiseera ekyo twali tugenda mu Bululu Central Executive Committee ya NRM nga Maylin we wali base eyange kubanga nalina bacandidates be nali nkoleranga bangi. Right Honorable Speaker Anita Among, Honorable Hamson Obua, Government Chief Whip, nga Honorable Simo yawangudde Western Region Vice Chairman, nga akolera Chairman Kalangwa, nga nyambako Captain Honorable Mukula. Akati nga ngamba sirina bwe ngenda kugamba nti nvenge waka Kigo ate nzije nga mu town ate ne wube kololo nenfuna a place nearby, and that's Maylin International Hotel. So aleme kuteekawo kifaananyi kirimba abantu nti oba mwami Nsubuga yabadde yeekweseemu omwo ng'ebyokuba full figure biwedde kati poliisi nejja omukwata. Abaana abo temwabakwata lunaku lwe mwajja ku hotel. Banange, let's bother to reason. Tosobola genda ku hotel nga Maylin. Room esembayo kuba cheap ya $150 a night. Room esembayo kuba cheap. No genda ng'ongenza okukwata ba clients abali mu category ebeera in such a hotel. Nolowooza nti ojja kujja toyina kiraga nti oli mu poliisi oli muleeya omu bangamba yalina okutamira atamidde bumuze babawo omuntu. Maylin erina one of the biggest casinos mu ggwanga lyonna. Mubeeramu abantu nga bazze ne miliyoni zaabwe 100, 200, emitwalo gya $10, 20, 5 nga bazze ku betinga oba kuyita ku betinga mu kasino. Bw'obasaba omuntu ng'ozze kumubba pali balina okwekengera era abaana bwe babeekengera temwabakwata. Mwadda the next day nga ffe twacekinga dda out ne mukwatako omwana omu ate luvannyuma nnyo kwe kujja ne muno n'abaana abasatu era n'abaana abo ne mubatereka ku poliisi nga muwoza kimu anti kakati ffe baatugambye mumanyi mwami Nsubuga waali. Bwe mwateresa abaana abo for 5 days n'enkuba omulanga ew'omukyala akulira Police Standards Unit mukyala Christine Nandinga Fande n'alagira nti omba mumanyi mulina omusango ku baana abo mubatwale ku kkooti si kubatereka ku poliisi to duress them okubaleetera omuntu oluusi nabo gwe batamanyi ne mubatwala mu kkooti. Unfortunately temwabawadde chance kututegeeza nga batuuseewo. Bagenzo tutegeeza nga looya ali wala, otherwise ne bail yali gibafunidde era abaana abo bajja kufuna bail. We are in touch with their families. Tugenda bayambako sibayamba nti kubanga bakwesa omwami wange nno kubanga those are all just allegations. Wabula mbayambako bawaayiriziddwa nganze bwe muli mu kumpaayiriza munteeka mu kasasiro wammwe. Kye mulina okumanya obuzibu bwe mwolekedde nga poliisi your full figures biggest undoing kwa bulijja abantu bamu bali kupera ne mutafaayo. You don't expect to run back to the same public nti ate mubalage nti kati mufaayo nnyo. Omuntu ne bw'analaba omuntu yakuba full figure omutuufu ng'oli ateekakasa nti ono ye yamukuba bagenda kwongera kubakoleka. He who seeks equity must come with clean hands.
Mwe bamukuba no kamera ya kisirani naye tekola bulungi bwe kamera yo tekola bulungi tekwata bulungi gwe mulekana balwana ffe betwagala ama mukuba musase wevayo gwa mukube mukube